timu Juliana, ndi timu Alien, ndi timu Gravity, ndi timu bonna abayimbi ba Uganda. Tulekerawo kujoga abayimbi baffe. Noleta omuyimbi n'omuleetera mu private jet n'omuwa $750,000 n'omuwa helicopter emujje Entebbe emutwale embalala entungamu n'alinya n'omuwa helicopter emukomyewo ng'amaze okukola rehearsal yeebake mu hoteri e Kampala n'omuwa helicopter emuzeeyo kati osuubira Kenzo y'anaabulira atya. So tuyige okukwata ssente z'omusolo bulungi kubanga factory erimu ssente eza gavumenti zebawa okulaba nti bateeka omutindo ku mmwanyi zaffe. Naye mu kifo ky'okukwata ate ssente tuziteeke mu developing abalimi abalima emmwanyi nga tubagulira ensigo ez'omulembe nga tubawayo fertilizer n'obusa. Ssente twalidde tuziteekamu abo okwongera ku bungi bw'emmwanyi ze tulima factory esobola okufuna kyenaakozesa. Naye twazikutte zonna ne tuziwa Diamond Platinum. So si kirungi kansuubire nnyini factory ajja kutuuka ekiseera yeetonde olw'ekyo ekintu kye yakoze. Ssente baazimuwazize wadde okuzikozesa nga bw'ayagala naye tulekeraawo okudiibuuda. Okwonoona ssente y'omuwi w'omusolo kibi. Diamond Platinum kyamaanyi kiki yayongeddeawo. Singa yaze nga tulaunchinga product yaffe nti ebintu byaffe biwedde nti aze bamuwadde obwambasada twandibadde alina kyayongerako naye talina kyayongerako okuggyako okunyiiza Bebe Cool ne Kenzo. Kansuubire nti ne Bebe Cool munaamuwayo $15,000 ne Kenzo afuneyo $15,000. So it's not good. Tulemeawo okuyisa abantu obubi. Honorable Minister, waliko promoter aba promoter bangi saaliko ndi promoter bakulabirako ndi promoter bangi bakulabirako alina okunenyezebwa kwa Kenzo alaga nti mwanafuliza bannayuganda era simusanyu. No, alina okunenyezebwa yategese omukolo Mr. Tugume kubanga ekisooka okuleeta tulina Uganda Airline ennungi lwaki oli yampankisiriza private jet. Tulina amakubo gaffe malungi kuba erigenda embalala lyerimu ku makubo agasinga obulungi mu nsi yonna kuba nali ngenzeeko okuva e California nga ngenda owantu walala ng'amakubo mayitirivu. Kubo lyaffe eddungi limu ku makubo agasinga obulungi mu nsi yonna era tunambala flyover eri mu Katonga ebintu bigenda kubeera bya mulembe ddala. Bwe tunakwata ne Mpigi Express bijja kuba byakabi. So it was really wrong kubanga Kenzo ne ba Diamond badde batwala mu global bus wano ne batwala. Yes, what is wrong with that? Bandigendede mu global ne banyumyanga East Africa pamoja. East Africa we are one. Diamond mukodomi waffe twamuwa sister waffe Zari namugyamu abaana. So tetulina muwalana naye ate tetulina kumutiitiibya nnyo okusinga ba star baffe abawanguddiza awaadi wano ate nga balina n'ezi hit ezakabi. Kuba nze oyo omuwala wa Wanda oluyimba lwe lusinga kati ezoyo za Diamond. Nawolovu could be better song. Nawolovu zisinga ennyimba za Diamond kati saawa eno njogera. Singa okwata ennyimba za Diamond ennyimba bbiri tuzikube embalala tulete ne Nande Love tulabe abantu banaazinira lulikulirwa. Honorable tulanye mu office towuliza nnyimba zino bulungi. Nedda kugambye Nande Love has better hit. Ne Alien alina better hit. Ne ate Palaso alina simanyi Queen ani nalwo lwa mutawaana. Those songs are hit, they are great hits. Akatsembayo nga tukweregeza kwa tumanyi olibbize ng'ogyeko byonna bye bamukoledde omuyimba ow'ebwera adde yeetaagisa promote this abaffe adde tebakimala ne wabeera Mariam Tindatine yabadde amala promoting a factory eyo. Lady Mariam Tindatine mumanyi waliwo omuwala bamuyita 256 Omega 256 Reggie tewali akuba oyo. I had a function recently in Kashari naina ba Omega alinga nga Omega hit after hit nga bulimba lwe bayimba abantu bayimbirako. You cannot imagine. We should support our local talent. Let's support our local industry. Zena sebayo kuleta ba Racy ba JD nga tulina Eagles nete ba nabayitira ku bus bajira ku bus ne tuyite Mombasa ne tujja wano sorry bayita Nairobi Kisumu ne bajja ne tubakolera obumuli wano ne twalwala emunyonyo ne bebaka ate bakolanga bulungi ne tufuna n'abantu. What is special about Honorable Diamond? Vice President Chichi? Did you watch the performance? How did he perform?
Who was the best performer? You know, ayitaita wabule yebuzebuze. Otherwise, Bebe Cool has great hits. Nandi Love has a better hit than most of those Diamond songs. Okay, thank you so much.